kati Stella ngajja asisinkane mukazi wa Chukudi mu bufunze azze kusisinkana mujjawe esisinkane eri bonange etandika butandise obuvumu. Hi Stella. Stella oli otya? Omukazi yatyamu ekikazi kirungi namutunulira naye waddaga. I don't know what this is about. Nze simanyi oba kino kikuki buvumu. Oli muvumu nnyo. It's about courage. Muda kyekiri ku buvumu. It's not? Kati we kitaba ekyo ki? It's about. Please, you need to calm down. Muda kakkana. I just need some clarity. Just njagala kumanya mazima. Ne kati gwe mbwa gwe. You're beautiful. Oli mulungi mama. Mwe balungi mwe abalina amabiri. You do it. Ne kati gwe okola ki ne bbawa? Kiki kyoyogera? Something that is not yours. Obuvumu obujjawo okutwala ekintu ekitali kikyo. Destroy a happy home. Era ojjawo obuvumu obusaanyawo amaka amasanyufu. Clarity. Nawe nkugambye nze sinkana mazima. With you, you would not be clear about. Kati no nkubuulire we binaggwera togenda kuboka. What is it you're trying to? Olowooza olaga wagwe. Trying to get out. Can you Nfuluma. unlock? Hey! Call the police. Njagala oyita poliisi. Want to call the police? Oyagala oyita poliisi. Want to call Tebifuuse ebizibu obwamba tebuvuddeyo. you? Omukazi ajjeyo akambe. Ayagala wakiri omukazi ono amutwalira omusajja oba abaako kyamukola kimukole kiba kibe. And each other. Omukazi aba mukambwe ku bbaawe. Era mugambiddewo poliisi we naatuukira nze nja kuba nakubaaze dda. Alright, tugenda kubanga tugitandika ate mu bulambalamba awatali kumala budde. It's me boy VJ Josh K. Ku screen yo beba bestie bange. Abamu kwabo abatasobola ate kukisa bintu bya kusubscribinga ku likinga na ku followinga na okola ekintu kyekimu. Nenga nkujjukiza nti tuli ku kitundu kyaffe ekyokusatu ekyamagoba g'obwenzi. Okategedde munnange nenga okulaba firimu endala zonna ne paati enkadde zonna toweerabira onyiga bunyizi mu kafaananyi ka channel ekintu ne kiba nga kyekola. Okitegedde wakitenga munnange wakitenga munonga. Alright, tugenda kubanga ate twolekera nenga nkutegeeza nti gwe wenna ayagala okukolera website oba app twekwate ejo gye gimu ku mirimu gyange emirala gye nkola. Tukola websites ne app eza buli ngeri. Obere ng'olina dduuka lyo okategedde ng'oyagala kutandika kutunda bintu byo abantu babigula direct ku app ya watali kugenda ku Jiji oba Jumi oba wa ebyo byonna tubikwasagana. Okuba bukubi ku namba yange 0758733334 oba mwana tu nononya ku engineer Charles enamba eyo yennyini wansi awo. Nonyako atosobola okujoininga group n'okulaba status zange olwo naawe ofuuke ng'abo ba bestie bolaba ku screen. Katugitandike. Eno gyolaba eteereddwamu ensimbi bannaffe abattana construction finance bawukuwola ensimbi n'omaliriza ekizimbe ekyo balina amataka mu bifo eby'enjawulo so nga ate era batunda nnyumba eziwedde. Wano we twasembye okulaba nga Chukudi ssebo yeekwasizza mbu munnange omukazi amunyizizza nnyo kagenda asule mu woteeri alaba amakulu ga Chukudi wabanga taliiwo. Amanya ayina agawera naye gali mulimu. Waliwo Chikudi, Chikwenuka ne Kiriniya Nkundi. Omanyi Chukudi nganze Josh mu dictionary yange kitegeeza ekiri okumpi ne Kundi. Chukudi okategedde? Oyaba VJ Josh K. Nkugambye dictionary yange ekiri okumpi ne Kundi kyekisumbwa mwana mulenzi ono Chukudi. Kati munnange at least jetano ne yugemu n'agamba at least tukikoze munnange kulabika nga tukonvisinga Stella kubanga anatusanga ano already nga tuli single ajja kubakkiriza. Kati kino kyekigendererwa ekikulu omusajja asobola okubeera nga yenyiizanyiizeewo osegedde nenga abala kirala kati yenyizizeewo kanagamba omukazi nti munnange ngenzo nyiziza nnyo ngenze sula mu restaurant olabe bukyawe kibeera nga siriiwo. Mukazi wattu bambi just left. yakulira sister we namugamba omusajja abadde yakagenda. Next trip, we had an argument and then he. Ku luno si bya bizinensi tuyombyemu katono omusajja n'amala n'agenda. Kame mukazi wattu. Oh no, he just left now. Mbutufu yeebuuza tamanyi nawa musajja gyakutte naye yenyiizizaawo n'atambula mbu agenze sulako autu.
It was just amazing. Kati munnange Well, I told you we should go on a date. nga munnange we nakugambye nti nno tulina ogendako out Good things about each other. just nga bamikwano twemanye buli omu amanye buli omu ekiri ku ye kategedde. Well, yeah. But you know what? N'olaba bebe I think that despite everything that has happened to you, ndowooza ng'oggyeko ebyo byonna bye tuyiseemu I think India was meant for good. mpulira nga ensisinkano yaffe ebadde yakubeerawo kubanga Katonda alabika akikola bw'atyo. Katonda alabye Like you. yakyatula n'amugamba nti no Stella nkwagadde Kome Chukudi. ne naawe tompita ssebo mpita Kikudde ekiri kumpi n'ekkundi oseegedde Stella, olaba Stella to me, I'm single. ekituufu ndi singo I'm ready for nange egy'emyaka gibeera singo mazima ddala njagala omuntu omu akugambe nti no ndi singo naye ng'olaba ali kale kankubuuze yes, ask me and mbuuzeeyo kyonna You're kyoyagala single. lwaki okyali singo paka kugina emyaka that's the answer. anti olaba ekituufu kiri nti So, kyowakwogerako ye ansa okubanga ndi singo nga buli kimu nkiyina So I've been bad lucky. I've been meeting women who olaba nsisinkanya abakazi bangi don't care about me. naye nga tebafa ku nze bafa ku ebyo bintu bye nnina I have everything. ate nga sibeetaaga bambi You know what? I'm not going to run. n'olaba mukwano sigenda kupapya sigenda kupakusa It's one step at a time. njagala ekintu okikwata empola I will need to think about it. bambi nja kwagala okirowoozaako You just need to eyo nkola y'abakazi nja kwagala okirowoozaako Take this. just nga wenkugambye kitwala empola gwe kikwata empola ebitama bino please ebitama You're going to tell him. kati munange ogenda mugamba ki See, wabula you know how men can be. omanyi abasajja engeri gye beeyisaako What are your fears? naye gwe otya ki okusinga Joy. olaba Joy He has been waiting for an answer for 2 omusajja oyo akuwadde omukisa please days to wait. My ex-husband turned out to be. ne naawe ojjukira ebyaliwo nga nine ex mbimanyi naye You see, I do not want anything bad to repeat itself again. ekituufu saagala kintu kibi ate kuddamu kubeerawo ng'ebye nagwamu luli nzeemu mbigwemu omukazi ono anoonya musajja atayenda What if my emotions set in, ne watyanga led by love against all red lights? ebirowoozo byange oba n'empulira yange yeri mu kunvuganya sipiidi No? nandibadde nkikwata mpola nkiteekemu ku bwongo You would run. namugamba munnange gwe kitwale nti kazannyo ka red light green light Give him wetaba red light ng'odduka muwe omukisa I guess I'll try. kale kangezeeko naye laba gwe bagenda ogerezaako banaye katulabe firimu please si kirungi kuyomba ng'ebintu tebinnaggwa kubona ng'empulira ebintu bino waliwo engeri gye bituuka ne ekyana kiina ebita but ekyo ekigambo kikomaawo omanyi ba besti mwagala otema omugambo ate mulimu bemmanyi abaagala otema omugambo besti nakirya mariam oyagala otema omugambo waliwo besti bangi muli awo mwagala otema omugambo mu comment section nze ngamba bita mugattako ebita just nga ugamba nti abooluganda bita bikoonagana tebyatika guno omwana ayina ebita bikoonagana naye tebyatika kati abaali wano alinze Chukudi ne wabawo omukazi ajja Is Chukudi in? Chukudi mwali I'm not sure. asimanyi kale tewali buzibu n'agenda gwe kino kikuwa ndowooza ki yagambe muno Chukudi ayagala muwaayo mukisa osegeera amugambe mbuno munnange nga womanyi kewangambye kati nabirowoozezaako ndowooza tukikole babesti amuwe omukisa bananga atekulwa Chukudi wamulavu ne mwana muwala Sitera nenga Sitera takimanyi nti no agenze awonye omusulo n'atuulira ddala mu busa. We should continue with this Sabine ndowooza tetulina kisindiikiriza bwe tuti before we can go along with this. mbutuufu twandisoose ku musaayi Test. testi HIV. nga tukebera siriimu simaama oba lumbuye I know where this is coming from. yawe nkitegedde kati oyagala kuneekakasa nti ndi mulamu Yeah, it's munange yali alumiddwa ku musota waalaba omuguwa adduka no problem. mwana muwala ono bawe gwe yalina mu kusooka
sebo yayenda n'agira siriimu era mukazi wattu yawonera ku lugwanyi kati ku luno wasanga Chukudi amugamba nti munnange waki tusookeko mu ddwaliro Chukudi teyagaana please. Hey. I was actually scared of us. Ekituufu mbadde ntidde mukwano ng'otya ki naawe bebi leka naawe sya teweeralikira nze ndi mulamu naye tujja genda ku musaayi kategedde munnange So funny. banange osanyusa It's so funny in everything. banange osanyusa ate nno oyinza okuba nga osanyusiza dda nsanyusanga nze It's a long time since before we can even kiss more. naawe tumaze wiiki mukaaga please tetugiradde kakisi I saw you. kyemmanyi kakisi kano tekalwaza sirimu ndowooza twandibadde tugira Okay, but I just want you to know that you have nothing to worry about, okay? butufu bebe ngenda kakasa okulaba nti nno tewali kyeweeraliikira kintu kyonna kitegeera I'm sure. oli sure kakasa tugenda ku musaayi nnyo kati munnange obulamu bugagga nze nkubuulira nga tonnaba kwegala banja sooka olabe eby'omusaayi biyimiridde bitya sinakindi Let me get abaana mbu bambala bambala omusaayi naye bannange kati sebo omukulu waffe eri ngadde eno kwegamba ye mukulu ayina emmumbwa etayawula bibya bw'amala okwata emmumba n'agissira mu kibya kiri ng'addako mu kyeno n'ajja yeekolozaakolozaawo naye gwaliko nga tandaba alo omukazi wamuno yabadde ki anyway yamanyi bali ku simu ye aizulu kasita amaka gatuukamu bino kasita amaka gayingiramu bino gomanya gagenze mu relationship bweti oyinza okulumya omwagalwawo n'omulumya naye n'atuuka n'akoowa n'agamba sijja kwegayirira nange kamulabe bulabi Chukudi we yayambuka waggulu omukazi tamufaako akyali mu ntebe n'avaayo n'essimu omukazi alayika yagaa titi fotati kamulagireko bwereere hello, baby. hello baby mu maaso ga mukazi we uli otya Yes, I'm home already. nkomyewo ewaka Oh, I'm fine. andikiriya nnyo Relax. Yeah. Okay, now. That was excellent. munayi kyabadde kisufu mwana gwe wabadde ogaziyamu mukazi n'agamba kooti kuviira ono owaayi manyi oyinza okwekaza neweekazaamu tebikulya kumbe bikulya naga nkulagiddeko bwereere ndowooza kati olabye how it looks like mukazi wattu tewali nkwatagana mu maka gano kati Chukudi wasalawo kwenda nange kankole ebyange Yeah. kati we wayita akaseera Oh, I miss you. ate olowooza Chukudi yaddamu okufuna ku nsonyi mu maka gano Oh, come on. yajjanga mpola Don't say. n'alagirawo omukazi nti alina abakazi abalala katakyayagala kumanya Don't worry, I'll see you soon. omanyi waliwo omuntu asobola okubeera mu relationship naawe n'alowooza nti yakumalayo Bye-bye. wuno zikisa aziweereza balala mu maaso ga mukazi we kumulagako nti ate w'amaanyi n'omukazi byaliko gwe I don't know what you're up to. simanyi kiki kyoliko New phone, attitude, whatever you are doing. engeri gy'oli ku ssimu byonna by'okola ku ssimu gwamanyi Just make sure you do nothing stupid in this house. ekyoba omanya tokola kya busiru kyonna mu nnyumba eno I'm an African man. owulidde I can have as many women as I want. ate kati nze ndi musajja Anyhow, look at me. ndi waddembe okubeera n'omukazi yenna gwe njagala owulya omusajja asajjala Anyhow, I want to spend it. ate nze asalawo sente zange nzisaasaanya nti owulidde Stupid in this house. kati gwe tokola kya busiru kyonna mu eno nnyumba I've for a long time. owulidde munange okumala ebbanga lyonna gwe kuuma abaana bange munnange teyawasa mukazi lowooza kati yawasa yaaya kumukuumira abaana waka naye abasajja bakazi bannange nze nange kambalwanirireko naye abasajja lwaki temwesonyiwa bwenze mazima naye muno nakwekuumira It's enough. I can't stay for 3 days. kati Stella At least we have time. azze kwebakako wano ennaku bbiri mbu babondinge
Okay, since you are talking about bonding, I kati think engeri gyogedde ku bintu by'okubondinga we're going upstairs to the room. lowooza twambuke waggulu mu kitanda eyo tubonding We have all the... okakasa Oh, if bino bingi ebyokukola tubondingire ddala tubondinge Exactly. nabaana bondinge ne sebaana kizito oyo linnya lya muntu sebaana you say I'm negative. ndowooza kati bebi nga woolaba Negative, you see? negative yes kati omukulu baakebera omusaayi The only positive. ng'ali negativu bonna bali mu negativu eyabanga gohead egamba nti munange bebi kati ndowooza tugire twegala banje kubanga nga woolabye sirina simaama nawe tolina simaama kati wootandika warerewerere bannange cukudi agudde mulaavu ne sitera nenga sitera takimanyi nti no yava mu musulo kudda mu busa nagaana sijja muyita bbi bana amaze n'akyogera. Hey, babe. Baby, Darling, darling, good morning. chukudi akyadde wakolowooza. Yeah. I have an online meeting with you. Just nanuka online meeting kendiko. Okay. How was the night? Lubadde luti ekiro. Ekiro. No. Oyagala kumanya? Yeah, sure. Why not? Last night, I simply told myself the truth. Actually, ekiro ky'eggulu nakye nazudde negamba amazima. Mazima. Is that not all women are equal. Ekituufu kye nazudde abakazi mwenna simwe bamu. I've never been with a woman like you before. Okimanyi mbadde siberangako na mukazi musufu nga gwe. The way you were spinning there. Engeri gye wabadde okyusaamu ekiwatu omwana gw'olina engeri gy'ozina amasoga ng'oli ku muti. Oh, you know what? Alaba. Lasted for a long time. Kati munaye ndi musoga ate kati amasoga munaye nali nga zino okuva obuto kati nali nga kinanga kati wentyama ku muti ogoni olenkende nti waakoba oti muna oyikwenda kutulira mu How is aye kati nawamubuuza ku bya sister we. your sister? Sister wo Pardon me. You told me you're all boys. waŋŋambye nti n'okumatuba olinawo sister we yabadde akubira. So what sister are you talking? Sister kigwe oyogerako. You mentioned your sister. Tewayogedde ku sister w'ekiro nga tu Was they no? Forgive me. kazini wamwoyo kazini. Oh, so we call her sister. It's my cousin. Omanyi omuntu omulimba atera okwerabira era we wava n'olugero lugamba nti byerabirwa mwogezi. I just remembered that, so I thought I should Just nkyejjukiddeko bujjukizi amubuuziza kati sister kazini yagambye eki. She's fine. So you don't work. What do you today? Kati mwana muwala ono omanyi you need to be okubeera ng'obwongo bwo buli open like this. Okyegera munnange obwongo buba open n'otandika okulonda muno ogamba omuntu gwe nnina is this or is this that. Egenda mu maaso kati tuba tuli wano essimu n'emukubirwa. The office people. No. Mwana bano bakozi aho bya ofiisi important. newe y'amakulu gikwata. Text now then now. Later. Njaba kubira oluvannyuma just gwe mukulu okusinga mbumaawe omukazi kyekikulu ennyo okusinga emirimu. Go and buy what's it Naye ekituufu kiri nti omuntu omu aba akulimbye tosobola kuŋŋamba nti gye nzija ssente ezikubeezaawo gwe ezikusanyusa mbu gwe oli mukulu nnyo okusinga gye nzija ssente. You're giving me silent treatment. Okudda ebweru ku ssimu. Is your silent treatment going for? Gwe wagambye nti nno tuli mu lusirika. Gwe olusirika bwe luterutegeeza gy'oli. I'm in the middle of something very important. Wulira nina ekyamakulu kye ndikoye. Talk to me if you want to say anything to me. Bw'oba olina kyoyagala okuŋŋamba mpeereza message. Toddamu okunkubira essimu. Owulira? Toddamu okunkubira essimu direct wakirimu omukazi n'amusanga. Are you okay? Oli okay baby? Fine, darling. Ndi okay nnyo just. Don't mind me. I didn't want to disturb you, so I had to. Just mkwano just agadde kubeera ng'ate nkutawaanya. Lazy stars. Naye bano abakozi ate abagayavu be bamalako emirembe. Hardest to handle. Nkimanyi abo ojja bakwasaganya baby. I am, but sometimes it can be very challenging. By the way nekira baby. Come here. Let's and you get ready. So Tugende munda nno tweteeketeeke kuba tugenda ka shopping. Okategedde. Nsaasidde babbesiti abanyiize nga gwe firimu yakunyiizizza dda. Naye tolina kyakikolera please. Tolina kyakikolera ate tokkirizibwa kupozinga okuggyako okulikinga. Yes. Agirabidde ku YouTube nkugamba likinga kati kubanga tuli ku mission yaffe egamba nti
likes equals to subs. Wakiri kakasa nti video eriko kwegamba omuwendo gwa subscriber gwenkana n'omuwendo gwa likes. Kati omukulu aba yakadde waka najjukira nga alina kyeyerese eri mu mmotoka n'afuluma amangu. Kati munnange zino ze bayite entuuko. Chukudi kikwanuka oba kiri wansi w'ekkundi kiriwa nange omukazi we yagira bw'atira bate watuuka nga wali mukuba essimu nga yakamala okuweereza ka message n'asooka papa wano omukazi n'akopa enamba y'essimu kubanga teri simu ebeerako message ya love nga teva wa love nga mukwano gwo n'agamba nti hani okujjako Joshi yasogamba nti besti Joshi yekka kati kikwenuka aba agenda okuva eri zino faido zabadde yeerabidde najja yawano yanotisinga nnyo agenda okugira nga kuliko mistikolo ya bebi naga sooka oleke gwe naawe ekyano obwedda kyankonyeko dda ng'akuba essimu dalinge kati aba ayogera ku ssimu omukazi ku luno yeevaamuko n'agamba gwe malaya gwe lwaki tonviira ku bbawa oli musiru gwe nkuba onkole kyonna kyoyagala ku lulwe gwe owulira bino byoli mukola sijja kutta naye kyenjja okukola omukazi ono gw'oli mu kuwoganira ali ku ssimu yagenda okutwala amaka ago mukazi yamugamba nti nno nejjusa nkolimira olunaku lwe nakusinkanako ekisajja nti nange nkolimira olunaku lwe wazaalibwa mutumbaavu gwe mama egenda mu maaso munange mukazi wattu. Are we not going to talk about the woman on tetugenda kwogera ku mukazi oyo eyabadde ku simu? What is making you baby come and sit down. Jangu tule wano just akantu akatono bwe kate kali nze ngambira wano yani Look, dabayo remember that my ojukira crazy ex I told you ex oli gwe nagamba ow'ekisiru she's the one. She's the one. Yeah. You know, ever since I left her because olaba okuva namulekawo she cheated on me. She's been trying to. olwokubanga namukwatira mu bwenzi. Really? Yes. Yageze kunnemerako nakulemesa buli mukazi phone. Kati wabadde wange oli naye ku simu. And she walked in. No, just nabadde ku dduuka najja. In the store. Ku dduuka, please, ku dduuka erije. Dinner at the store. Remember I told you that anti kati munange bebe nga nagambye. So I went there to buy something nice for you. Nabadde ngenze kubaako kenkugulira akalungi okategedde. So where's the thing you bought? Kati biriwa bye waguze ssebo. Come on now, don't ruin. Nawe baby. Bintu bya surprise tobipapira munyo just akakalabo ngenda kubanga akaleeta just oli ekisi yansansa okudduuka please nabadde ngenze nga nina byenjagala okugulira najjaawo nawoganira mu ssimu ate oyo muzeegwe nemeseza abakazi bwatyo era mulungi ekirabo ngenda kireeta baby jigijigijigi Told you come. jangu baby come to daddy come to bed Chukudi ayina buli ngeri yonna ey'okukakkanya omukazi ayagala okwebuusa. Abenzi balina obukodyo amagoba g'obwenzi gye tulaba. Eno firimu tegenda kuyigiriza biki ebigenda okuvaamu singa otandika okwenda bye twakalabako. Wabula ate egenda nakuwa lesson butya bw'osobola okuhandolinga omwenzi. Alo? Mukazi watu yasigalira kunywa mwenge bambi. Yasigalira kunywa mwenge. Nenga nkujjukiza nti Light Schools bulenga teri essomero gy'olina okutwala omwana wo. Ku Light bulenga onaatwala omwana wo tojja kwejjusa munnange. Bo basomeseza ddala. Light Schools bulenga bali 12 okuva mu kibuga Kampala nga wakavaako awe Busega. Let me tell you this. Kati jukira ono yafunye essimu. Number 6
Only Fade. Embuga gwe kankubuulire. You too. Nze mmanyi we mwegalabanjiza n'oyo omusajja. No problem. N'amulagirira waali emuyenga gye bampangisiza luumu gye balimu. You think I will sit here while you take over my... Gwe muli olowooza ngenda kuba nanono ntuule nga gwe bw'otyo ontwalako omusajja. Olaba? Your worst is yet to come. Waliwo n'ekibi ekigenda okutuukako. Mangu ddala omukazi n'agijjako. Kati omukazi ow'ewaka olw'okuba yafunye essimu ya Stella yasazeewo okumukubira amutiisa kange. Ate ng'oluusi tekuba kutiisa kanga. Bakazi bannange. Kati Stella n'addamu n'agikuba. The gods. Gwe olaba? The actual gods. Olaba? Leave me back. Agamba ezo entumba z'olina obuvumu bw'ofunye obukuddamu okunkubira mpuliriza gwe. They're pretending like you don't know what you're doing. Weefuule ng'atamanyi ky'okola. Don't worry, I tell you. Naye nkubuulira. What is yet? Waliwo ekigenda okutuukako ekitali kya muzannyo. Nze nkubuulire. Mujja nako. Mukazi wattu alwanirira mu mbwa ye. Musajja we. Ebintu bino munnange nga tonnagamba mbuno ki. Mulimu saagala lindako okugamba muze sirwanira musajja bikoze bitya gw'otayagala gw'otalwanira. Naye omuntu gw'oyagala ng'atootobye naye ng'omusuubiramu kinene omulwanira. Kekibeere kye kimu ne ku basajja. Kati ono essimu gye yafunamu yatandika okubeera nga tammuka. Naye ng'ekisooka tannagigusanga. Baby anti kati nga omanyi. You have to attend like really quickly. Nzize mbeeko engoye ze nfuna ate nina meeting gye nno gendamu. Ngenda. Are you sure you are naye okay? Oli bulungi? Fine. Ndi bulungi. Ndi bulungi. Ndi bulungi. Kitwale nti ndi bulungi. Okay. Naye? Interior decoration something you're doing. Kati ebintu ku mulimu gwo bitambula bitya bya decoration. Biri okay nja bimaliza. Okay. You okay? Kasuubira oli bulungi. Really, really proud of you. Kwenyumirizaamu nnyo baby. Kwenyumirizaamu nnyo mukwano. Darling. Sitera. Yatandika okwekengera omusajja ono. Si ku ssimu gy'afunye ng'eva ow'omukazi omulala nagamba naye kikwenuka ono story ki? Kikwenuka ono story ki? Are you okay? Ne baby oli bulungi? Fine. Ndi fine. I might have to pass on our home lunch time today. Ate munaye leero nno okubeera nga sigenda kubeera nawe ku lunch leero. I have an impromptu meeting. Ninayo meeting ne client omu. Really? Ebya ddala. Yes, sorry. Ye bwe kiri. You know, I was really looking forward. Okay. Kale mbadde nnoonya waye tugenda okuliira ekyemisana tufunemu akadde awo akeeyagala. Naye She's not in town for long. So ate munaye nga we nkugambye. that briefly. Gwe ngenda okusinkana ali wabweru wa kibuga. Can still drive you to. Nsobola okutwalayo. No. Fine, I can take care of myself. Nja kwetwala tofaayo. You sure you'll be fine? Ojja kuba bulungi, nja kuba bulungi. Okay, you look a bit worried. Naye ndaba nga gwe yeeraliikiridde mu buli kimu kiri okay. Kiri okay. I'm not going to be long. It's just going to be brief. Don't worry. Mukazi wattu ataddewo meeting yawe ey'amangungu. Agenda ku meeting client munnange mutajja kuba mpanvu naye ajja kwetwala. Si bya kikwenuka muwerekerako. Tuli wansi w'ekkundi. Omukazi tamutegedde naye munnange. Yes. You called me. Kumbe Can we meet? ayagala kusisinkana. Meet and talk about this. Mujjawe mbu babeeko bye boogerako. Yeah. Ne gwe abantu abamu balina obuvumu bwe sirabanga. Let's meet. I just want us to see and talk about it. No, just njagala kulamu naye tubyogeremu. It's fine. I'll be on my way. Kale kanzije. I'll be right there. Kale kanzije kati. Kati wetegereze nnyo wano. Firimu eringa ewe etandika obutandisi. It's all solid today. Baby, sikutegedde. Anti munaye maama ali mu buzibu. Yes, but is that why you look at Kiki ensonga lwaki oli bw'otyo? Kati kikwenuka yamulemerako n'amugamba obuzibu buli ki bwennyini. Just worried about it. Kale toneeraliikirako nnyo nze nja kukikwasaganya kansooke ngende nsinkane maama tapaakinze. Baby kankutwale yuko, I just need to go take care of her. No, njagala genda ate ndabire maama. Just banga tono. Kikwenuka. Stella? Stella naawe. You're okay.
Chukudi, just listen. wabula kiri wansi we kundindeka What you wanna get? mpuliriza tujja kukwatagana nga nkomyewo My cab is waiting. nkutwaleko nedda oba uba mbayise eragawa kati munnange wano tulinga abatandika obutandisi towakana kati Stella ng'ajja asisinkane mukazi wa Chukudi mu bufunze azze kusisinkana mujja we ensisinkano eno eri munnange etandika butandisi obuvumu. Hi, Stella. Stella oli otya? Omukazi yatyamu ekikazi kirungi n'amutunuulira newaddaanga. I don't know what this is about. Nze simanyi oba kino kikuki buvumu oli muvumu nnyo. It's about courage. Muda tekiri ku buvumu No? kati iwe kitabo ekyo ki? What's it about? Please, you need to calm down. Muda kakkana I just need some clarity. just njagala kumanya mazima ne kati gwe mbwa gwe You're beautiful. oli mulungi maama mwe balungi mwe abalina What are amabiri you doing? ne kati gwe okola ki ne bbawa Have kiki kyoyogera something that is not yours. obuvumu obujjawo okutwala ekintu ekitali kikyo Destroy a happy home. era ojjawo obuvumu obusaanyawo amaka amasanyufu Clarity. nawe nkugambye nze sinkana mazima With you, you would not be clear about kati nno nkubuulire bwe binaggwera togenda kuboka what is it you're trying to olowooza olaga wagwe Trying to get out. Can you nfuluma unlock Hey! call the police? njagala oyita poliisi want to call the police? oyagala yita poliisi Want to call tebifuuse ebizibu obwamba tebuvuddeyo you? omukazi ajjeyo akambe ayagala wakiri omukazi ono amutwalira omusajja oba abaako kyamukola akimukola ekiba kibe And each other. omukazi aba mukambwe ku bbaawe era mugambiddewo poliisi we naatuukira nze nja kuba nakubaaze dda kiki ekiri mu mmotoka eno Tell me what is going on so I can give you an answer. manange nze just njagala kumanya mbulira ekituufu ekigenda mu maaso nkuwe ansa Chukudi is the reason why we're here. kati munengo n'omugamba Chukudi y'ensonga gundi gwe teweesirwaza osaanyawo amaka gange otwala bbaawa ng'oli wano weesirwaza muno tolina ky'omanya What? gwe kiki No. What? kumanya ki lindako But the others usually know. kati No, what? ono kyamusukako okumanya Chukudi mufumbo Chukudi yali amugamba muno si mufumbo naye omukazi mukambwe Happening? Chukudi is married. kyogamba Chukudi mufumbo bannange That's not possible. ekyo tekisoboka Chukudi cannot be married. oyinza ogamba myaka 16 mbu tasobola kubeera nga mufumbo essaawa zino Please. kati ono omukazi amutunulagamba kati ono omukazi oba kiki bannange nammwe besitiizi nammwe mupapa okujja kati mutugamba mutunoonye patifo naye nga patifo naye yafulumye edda mukwano patifo yafulumye edda mukwano nkubuulira amazima laikinga obanga obadde tonnaba kale nammwe abadawunloadinga mbasaba sooka giraikinga sooka kalaike kanzizaamu omusaayi please bwete bwegenza tekasinkane mu kitundu ekyokubiri esikurini yobe babesitiizi bange 07588333 nonyako ku WhatsApp ensonga tuzikwasaganye bwayagala okukolera app nakugamba ebyo tubimalanga okategedde munnange tukola apps ne websites so ategeera ekyo gwe twekwate ku 07588333 namba yange eyo oba okubire manager oba engineer Charles ku namba gyolaba ku screen yo naye nga munnange tugenda kulaba bigwerawa nagambye no firimu egenda kuyigiriza si kuba nti omanya biki ebigenda okutukako singa otandika omuze gw'obwenzi wabula ate n'omwenzi omukwasaganya otya tugirabe ye lwaki tonyiga mu kafaananyi ka kyano tugenda waddako esimyo boy vije joske